Nze nange simanyi ono omwana ye kye yalya kikulu. Kyagulanyi baamunaaza Lweza, baamunaaza Kayaayaana, baamunaaza Namirembe, baamunaaza Bombo, Lujjula, lumujjulirenga emikisa mu buli nsonga. Anti amawulire Agakagwawo agaliwo mu bantu 1,000 abasinga mu nsi yonna mu mwaka 2022-2023. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azzeemu okulondebwa wali mu ggwanga lya America nga akyasinze okuba ow'omugaso okuba ow'ettutumu mu nsi yonna mu bantu 1,000 era ng'ono alimu n'Abamerika nkuyanja Abangereza Abazungu be bali mu bantu bano 1,000 abasinga omugaso mu nsi yonna. Nga mu Africa tulinamu ye omu yekka omwana w'e Uganda, omwana wa wano mutabani wa Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga ow'omugaso mu nsi yonna mu bantu 1,000. Ono ensonga emuweesezza okuba ow'omugaso eri nti bazze bamugoberera okuva lwe yatandika okuyimba. Ennyimba zonna z'azzaayimba zibadde zikwata ku bulamu bw'abantu, okusitula embeera zaabwe, okubajja mu bwavu, okubajja mu mbeera embi, okubazza mu bulamu obwesiimu, era ne bagoberera okuva lwe yayingira ebyobufuzi, okuva lwe yayingira olwokaano lw'ebyobufuzi ne bakizuula nti omulamwa gwe yaggyirako ogw'okulwanirira eddembe ly'abalala, ogw'okuyamba abalala, ogw'okutaasa abo abatalina mwasirizi era gwakyaliko era gwakyalemeddeho gwakyasimbyeko essira n'entulugunyizibwa gy'atulugunyizibwaddwamu okubonaabona kwabonyeebonyeemu Kyagulanyi Ssentamu ku lwa bannayuganda. Bw'atyo bagenza okupimaapimamu okubalaabala nga mu nsi yonna worldwide mu bantu 1,000 abasinga mwali. Kino nno akiwangudde mulundi gwakubiri, ogwasooka gwali gwa 2020 bwe yawangula era okuba asinga mu bantu 1,000 mu nsi yonna, era n'olwaleero azzeemu okukyewuutira mu bantu 1,000 abasinga mu nsi yonna. Time next 100 most influential people Bobi Wine. Kati mmwe abadde bamuwalana, mwabadde bamulinako ennugu, abadde bamulinako akadubudubu, mmwe abayogera nga mwoza mbu mmwe ba Uganda export, simanyi mmwe ba Uganda international, wuuno mu bantu 1,000 mu nsi yonna mwali. Gwawoza Uganda export, Uganda international, mwoli mu abo abantu 1,000 abasinga mu nsi yonna. Ye waliwo akumanyi, waliwo akutegeera, oba weesuddiya wekka. Kati nno gwe twogerako ye Kyagulanyi, pulezidenti wa Uganda ow'e10 eyalondebwa bannayuganda, era nga yalindiridde okulayira essaawa yonna ekintu singa kimala ne kyabika. Bannange Kyagulanyi agudde mu bintu, azzeemu okulaga abasajja nti nno ye wambala, azzeemu okulaga nti ye yanaaba olweza, yanaaba akajjula, munene kamujjulira emikisa, ky'ova olaba buli kyakwatako kitambula. Bino nno bitiibwa byennyini, bino bya babedde bokka, kubanga si kyangu tokiyita amatooke kulya okufuuka omu ku abo abantu 1,000 abasinga mu nsi yonna, okuwa impact obulamu bw'abantu abali mu society. Si kyangu nnyo era si kya bulijjo, aye tebakigulirira saawaadi, wabula bagenderera ku ebyo ebikolebwa worldwide ku internet, socially, morally, psychological, buli kimu ne bakigoberera. Omuntu ne bamugoberera okuva ku A paka ku Z, bw'atyo ne balyoka bamuwa obuwanguzi buno. Kati nno ne Kyagulanyi Ssentamu y'oyo ye face ya time 100 next 100 most influential people. Kati yali mu kutunda mu ggwanga lya America yonna, billboard zonna zitimbye Bobi Wine. Bw'otuuka e Germany eyo kikabuka, bw'otuuka e Bungereza kyayitiridde, buli w'ogenda mu nsi yonna. Munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye munnayuganda akyasinze okwagalana eddembe ly'abalala, ye Mufirika akyasinze okwagala n'okulwanira eddembe ly'abalala. Era ye kano akatabo muneekongedde okulangirira ebirungi bya Kyagulanyi nabiki bisuubirwa byajja okutuusa ku nsi kuno bw'anaaba nga atudde bulungi mu ntebe ewatali amutataaganya wadde okumusugasuganya
ono ye yamalayo. Ono bannayuganda ly'essuubi lyabwe era nga kigenda kuggwa, ekibadde kikutte kigenda kukutuka. Olwo Uganda efuna omukulembeze omutuufu wannamaddala eyalondebwa, ayaggalwa era agenda okukyusa ensi yaffe. Olaba ebirabo abiwangudde tannatuula mu ntebe, lwate bw'anaatuulamu bagenda bikukumba babimaleyo byonna bye baakola babiwe omuntu omu nga bamwebaza okukulembera obulungi eggwanga Uganda, okuliggya mu ntalo mwe lyali n'okuwamba abantu, okutta eddembe ly'obuntu oddisaanyaawo. Leero nno mujja kuluwulira. Kati nno buli omu agambe yogayoga pulezidenti, buli omu agambe kulika ssebo, buli omu agambe Mukama mulungi, aluta kontinuwa, twongere okupushinga, twongere kusindika paka nga ensi Uganda tuginunudde ffe ffennyini ewatali mugwira ajja tukwasa kuwabula ffe ffennyini tusobola okulwanirira ensi yaffe era neddamu okutinta, neddamu okweyagaza, era naffe ne tumanya nti tulina omukulembeze afaayo eri abantu be baakulembera. Awo nno mugenda kuziwulira zinadda okunywa.